ekibadde mu kuziika omukyala Nnaalongo Maggie Kiweesi byengenda okubeera nga nkutuusaako. Abayimbi nga Shiba, Dr. Jose Chameleone, Weasel, Lydia Jasmine munange babaddewo okulaba nga bateekayo munange ate omubiri gw'omugenzi maama w'abaana ba AK47 essaawa zino munange ate omugenzi si birungi munange ate n'akamu Pallaso alina munange ate byakakasa maaso awo bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula okuziika munange ate kwabadde Butambala. Kaakati nno akaseera kano nga bali mu kuteekayo munange ate omubiri gw'omugenzi nga boogezaako okulaba Shiba Kalungi bambi yabadde wali, Dr. Jose Chameleone, Weasel kw'ossa n'abalala. Weekanya mu maaso g'ennaku zonna. Haleluya. Omwana oliyitibwa mulanzi w'oli ali waggulu ddala okumutegekera amakubo ge n'abantu bwe bategeeza obulokofu basonyiwe ebibi byabwe. Haleluya. Wabula nga boogezaako okulaba embeera bweti munange ate bwe yabadde nga bateekayo munange ate omwoyo gw'omugenzi. Jjukira nti nno Nnaalongo Maggie Nakate Kiweesi yafiira ku myaka munange ate 41. Yafiira munange ate ku myaka 41. Na bino nabyo bikulu. Abantu mwenna abazze okuziika mukoze bulungi. Naye nnyina ekintu kye ntegedde olunaku lwa leero. Tugenda kufa tuleke abaana baffe ebyaddala nno. Tugenda kufa tuleke abaana baffe ze maze okukiraba olunaku lwa leero. Leero ntegedde fa ku bino. Omuntu seba agenda n'atadde abaana ne baziira nanga tawulira ate nga teyeenyenya. Naye Mukama mulungi. Ate ekisinga obulungi abaana abo babalese mu famire ennungi. Bakkojja baabo babaagala. Famire yaabwe ennungi nnyo. Ate mulina okukimanya nti era famire zombi zirimu n'akasente. So these kids are very safe. Beetooloddwa omukwano. Nga munaye Maggie tumulese. Kw'ossa ate n'akatambi Pallaso kaataddeyoko nga boogezaako okulaba abaana bano munange ate akoze ekyamaanyi ennyo nga bw'okiwulira era nga ndabye obwedda mwana mwenzi munange ate Pallaso bamutendereza nti munange ate weebale kubeererawo baana ba mugenzi. Jjukira nti nno abaana taata waabwe yafa nga bato nnyo. Kaakati bo abaana bano bakitwala nga nti nno Pallaso ye taata waabwe nga bw'omanyi munange ate eby'abaana abato. Naye muganda wange Pallaso bambi abantu bamutendereza nnyo. So weebityo munange ate we byatambudde era nga boogezaako okulaba wabula kw'ossa n'akatambi kano kaakati nno baggaayi bano be baakoze munange ate ku by'okusaavinga abantu eby'emmere. Pallaso abadde n'obubaka munange ate bw'abadde agamba. Yes, how are you all my beautiful people? Njagala okubagamba funye omukisa n'endyako ku mmere ya Heaven Sent Foods. Emmere ya Heaven Sent Foods ebadde nnungi ate sikyogera kano si kalango kuba nsabye akalango n'eŋŋaano kamuwa naye mugambye ngenda kwogera amazima gaali nti ku mukolo gwonna kagubeere ddala siina mmere ewoomanga ya Heaven Sent Food. Mutufumbidde bulungi mu kufiirwa afazaali tulidde bulungi emmere yammwe ebadde mpoomu. Waliwo ne bamanager jjo abajja abazzeewo sijja bamenya mannya naye baagambye bagibongera emirundi 2. So just
kyekyo emmere yammwe ennungi ewooma nnyo ate nga si kumukulanga naye okuva ku byaddala nga mufumba bulungi mpoomeddwa emmere yammwe. Omuyimbi Pallaso bw'atyo munnange ate bw'abadde abakakasa obutasubwa update yonna, making sure nti nno osubscribinga